Endobeso. Kutenda mu mukabata nzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Yaise mudda. Jebale sebo. Ale sebo jebale ko sebo. Zebampita mukunja ndi wano ku Beat FM mu Ndobeso. Sebo. Wangambye nkukubireko. Yayanziza sebo. Akati mukuru mukunja. Inamu obuzibu obwenjagalo onyambeko nake njagalo okuzuula. Nina mukyala wange. Akola mu hoteli. Ne mukyala wange oyo ali lubuto. Ali lubuto? Ese bali lubuto naye bw'aba avudde waka n'agenda nti agenze ku mulimu kisaamu akazi ne mukubira n'endaba kiki kyaliye nga omusajja ow'obuvunanyizibwa bw'abeera. Naye mukyala wange takwata ssimu. Njagala kumanya kiki kyabeera ng'akola mulimu ki gwakola ku hoteri omutuufu ogumuganyisa okukwata essimu. Anti kakati waliwo emirimu egimu Esebo. Ng'egyo egya hoteri baba bawaayi batambuza mmere bali ku reception nga bakama baabwe tebabakkiriza kukwata ssimu. Anti kati y'ensonga lwaki mukunja njagadde onnyamba onzuulire omuntu oyo tulabe ekituufu. Kale. Esebo. Yene essimu gye waweereza. Esebo ye ennamba. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale sebo. The Airtel customer you're calling is on another line. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello, jebaleko nnyabo. Enamba eno nateekako for business naye sijjukira obaani. Bwendino wa masaji. Wanje? Bwendino nkola mu masaji. Okola masaji. Masaji saidi ki? Mpererwe. Oli mpererwe. Ati natwandikako for business naye nga sijjukira nkujjukidde naye anti nalize sinze masaji bwe nakulaba nenkwegomba neŋŋamba ono ampe ku nnamba ye kati nempandikako for business mukyala wange aleme giraba. Nkutegedde naye nga ndi wa masaji. Jangu tukole masaji. Wanje? Jangu tukoleko masaji. Bannange ndi eno saidi zebweyogerere. Kyekiriwo teesa jangu tukoleko. Ati kakati njaga ati nze kindeeteeyo si masaji yekka. Kyekiraba baba. Tobimanyi nze nakwegomba nenkwagala. Jangu. Anti kakati ekizibu ninge yakulaba n'olubuto. Ate olubuto lwange kizibu kyekituufu olubuto walulaba ng'olina. Naye ekyo nekukolako. Anti kakati nze simbi amasaji bye bindeeta njagala kubeerako naawe mukwano. Jangu naawe. Anti kakati nze munnange engeri gy'oli olubuto bammalamu amaanyi. Waayo ogenda kwana lubuto oba ogenda kwana? Wanje? Akaana lode olubuto ogenda kwana. Jangu naawe nkukoleko ogw'omulimu ngumala. Ekyokujja si kizibu naye obuzibu olubuto. Omwana alina taata we. Tobagwe onofuuka taata w'omwana. Kitabo naawe. N'alize naye olubuto lwammalamu amaanyi. Ogenda kwegata ku nze ogenda kwegata ku lubuto.
Bana gata kwegata ku mwana oba ogenda kwegata ku muntu. Kiro serious naawe. Ye omukazi ali olubuto naawe nga toddamu ebyo. Itawo naawe tumenye ne taata w'abaana amenya itawo. Olimba ojja bya bulijjo tuuka ku ekyo naawe. Oba ojja jangu. Kati nno saagala kusangawo bantu nzija. Yanguwa. Yagena n'azaala omwana. Abakazi. Amakiro. Yangwako eno ne taata w'omwana amenya. Kati ate gwakwagaza. Naye atali taata wa mwana nno. Tomuyitanga kumenya. Nanti mubeera nnyo mu bibuuzo eyo. Omukazi aw'olubuto. Asibimanya. Agambye kunyumiza enja ngenda kuddayo bibabuuze. Atali nannyini lubuto tomuyitanga okumenya. Ayonoona buunoonyi. Akutula bukutuzi. Omukyala omuwulidde. Ali lubuto naye tapambanya asula ntebe. Yakugambira wundi itawo abadde ng'ayita katabanike. Anti munnange n'abaana bazibu. Abaana bagenda ne bayoya ebintu ebitagambika ebitalojjeka. Oyinza osanga ng'omwana ali munda ayoya ekyo. Ye ne bannanga abakazi. Naye n'abasajja naffe tubeeremuko okutya. Nga kiki? Akaana bwe kakuluma. Mukonja nakatondamu oti mwebale kuweereza nalonka yenda nimbale kino naye omusajja kyabamanya nti oyo omukyala mwenzi era kyabamanya nti mwenzi tayinaawo endaba tayinaawo baani nalongokayo nanimbale kino webale nnyo nalongo omukyabbayi omukimbo nti ndabboa bana abakazi wawulira ebintu ngaebyo nebiri wabyo bagambye batya omukulu abiwulidde mukadde wange nkugambye abasinzimuasize mukyala mikwano naye bannange omusajja awulidde yeyo woteeri omukyala gyakola naye omwana kati omusaayi mutabule kyaba amanyi omwana ali mixi mwebale tuweereza mamange omukyala gawonyinga jjajja kalo kirimbo kyotera kwali sisita wange webale nnyo eza naye habula bannaye abakazi tebatudde owa yakola mu woteeri kati wuyo masaaji buli ajjanga yeegabula ndowooza omwami kati okitegedde omulimu omukyalawo gwakola weesootinga ensigadde mama kusina kazangola munnange yeegabula alinga agaba jjambo ono mama mumbejja wano ennaku erobbe munnange omukyala yagimmenya omusajja watukirabika omukyalawo wadde ali lubuto ogenda omukubira ndowooza ng'alina bapambana naye bannange abakyala n'oli lubuto n'opambana bantu balala bannange omulunda nakoerobbi babapambananga munnange baani olina lwali olabyeko ate ng'ojjeekoono zonnaŋŋamba franka oyo omusajja talina mukazi bannange omwana ndamukidde nga azanyira ddala ogw'ensimbi naye akuyisa nno ng'ayisawo mutabani we yitawo mukama katonda ensi etulazaawa tobalaba abantu bakyafanya endwadde mukunja ebyogamba nti bwotaba tata omwana tavaawo ennaku zino bakola pulaani bbi omwana n'addako ebbali ekyo batusayira amagezi n'amalinda ekawuko kyonna ekyenawulira nti omwana ateekawo gate tukoboko mu kugisala